Otyo weewaawo banywanyi mbaaniriza nnyo mu kanyomero kano. Mwebale kubanga mutwegasseeko nga bulijjo. Ba Chief Nakamwantetezi tubeera twakalidde dda okubanga ensonga tutanya emu ku emu. Solomon Kaweesa omukindigizi w'Oluwayo wendi waneeno ndi ne kojjaziwa Andereya Owaana akyewaaniddemu nate ababuuzeeko ebintu bitambule. Abalabi baffe aba SK Media mbalamusizaako era ne mbabuuzaako nebaza Katonda ku lwabo abafunye ebirungi abafunye ebibasoomooza era tetuva Katonda tusagale nga tukkiriza nti ye waali buli kimu kisoboka ebyo ebitusoomooza olumu kuba kugezesebwa liba ssomo tubeeko bye tuyiga ate tusobole okutambula obulungi ekitundu ekiddako eky'obulamu bwaffe nga bulijjo nyongera okubebaza olw'okusigala nga mutulaba olw'okusigala nga mutuwa amaloboozi gammwe kwebyo bye tubaweereza kwebyo bye tuba twogeddeko ekyo nno kye kituwa amaanyi naffe eyo gye tubeera ne tugamba nti abantu baffe tubasuuliridde nnyo katuddeyo ate tuwaye bannaffe be tuteetera mu bunyomero buno Pride Bank mwebale nnyo okubeera nga mutambula naffe. Aba Mimis Glam tubebaza Nacha Ebo mwebale okubanga mutambula naffe wamu n'aba Tokia Events abogezi b'oku mikolo abakugamba nti bannaaye myezi gijjudde gino simanya September, October, November, December bannaaye ayinayo ky'obookinga mu budde era kwekyo bagambe nti kati ennaku ezitali zavuganya nnyo ndowooza lwasigadde lwa Sande kituufu nnyo lwakutaano lwa mukaaga ezo zituli mu bulago mu bbanga lino erisigaddeyo so atwetaaga naffe tukwetaaga naye nga kati ennaku olutaliiko nnyo vuganya lunaku lwa Sande nga luno kituufu. Weewaawo tukomyewo nate twagala tubeeko n'omulamwa gwe twogerako weewaawo muganda nga bwe twasalawo okuluŋŋamya ku nsonga zino ez'emikolo. Emikolo gye tuzze tubaako egimu weewaawo waliwo egimu nga mu buwangwa kikkirizibwa ate egimu wano mu Buganda nga tekikkirizibwa. weewaawo ekikolwa ekyabamaama okubanga bawerekerako batabani baabwe okugenda okunona abaana ab'obuwala kyatandika ddi omuzogo gwatandika ddi nali mmanyi maama mubeera waka n'akusimbula essaala n'akuta. omanyi nga bwenze kugamba muganda wange Solomon ebintu bingi bitandika mpola mpola ne tulowooza nti binaakoma naye gye biggweera nga kifudde mu kitali kya bulijjo ne kifuuka ekya bulijjo. Mu kusooka kwa byonna sooka otutambuze wano lwaki bajjajjaffe bateekawo akalombolombo ako nti maama oba bazadde b'omwana omulenzi tebamuwerekera ku buko? Ekyamazima obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe zirina emizizo mingi ku kitonde ekikyala naddala kasita ofuuka maama ng'olina omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala kasita atuuka mu myaka egy'emakula okwemakula okulingiriza kyova olaba mu nkuza y'abaana wano mu Buganda omwana omuwala bwe yazzanga omukono emabega nga bagamba maama toddayo mukubako muggo oyo aba afuuse mukulu munno bw'akola ensobi si kumuwa kitiibwa osigala oli muzadde era ng'olina omuwabula bw'akola ensobi mu kifo ky'okuggyayo omuggo muyite omutuuze nga bwe tutudde mwogere kuba lwo aba afuuse mukulu munno bo bakireetanga nti omwana bwazza omukono emabega toddayo mumukuba aba afuuse mukulu naye ng'ekyama ekyakiringamu aba atandise okukola ebyensonga aba atandise okuggyako ng'aliko ekizibu okulabankana n'abalenzi sowa yonna ofuuka jjajja bw'aba mulenzi aba atandise okulingiriza abaana ab'obuwala kiri mu butonde waliwo emyaka omuntu gy'atuukamu nga bw'aba mwana wa bulenzi atandika okulaba nga ekitonde ekikazi bwe kimuyitako alina ekimuwugula akitunuulire
era nayogera n'emmeeme ye ebigambo by'otayinza kumanya fenga babituwujjiranga emiggo bw'aba wa buwala naye n'abawala nno n'abakazi nno beegomba n'atugamba olwo oluvubuka mukama singa ompa olulenzi olwo nga Solomoni n'ekirevu ekyo ekirungi singa ompa olulenzi olwo nga Lukojjaziwa ndaba lulina empumyi ennungi so kaakati mu kwewala ebyo omwana bwe yataakanga myaka egyo abakyala bayongeranga obbassaako obukwakkulizo okubeewaza ekisooka ebiyinza okuvaamu okuswala nga basobye omwana ow'obuwala omulenzi amukwana ku kyalo oba omusajja kubafa abasajja tetuliiko myaka osanga omusajja wa myaka 6 ayagala akwana mwana wa myaka 18 kikkirizibwa mpozi mu mateeka kikkirizibwa aba myaka 18 aba yeesaliddewo naye mu mbeera ey'ensi tekinyuma nnyo omusajja akuze myaka tekijjansa kaakati kyatandika mpola mpola nga tukikoppa mu buwangwa obutulinaanye ng'abazadde b'abaana abawala ab'omwana omulenzi basituka omulenzi gyagenda okuwasa oba gyagenda okwanjulwa naffe abaawana abalina akatinkiza ak'amangu kisoboka naye obuwangwa bwawukana waliwo n'ensonga ebitukosa mu buwangwa bwaffe ng'Abaganda tebikosa bantu mu buwangwa bwabwe ng'Abanyankole ng'Abalugwala ng'Abasudani ng'Abasoga buli Omuganda kye yassaawo n'akissaako omuzizo ng'akakwakkulizo kirina bwe kikosa obulamu bwo bw'omenya akakwakkulizaako kakati embeera eyo yajjamu omululu n'akajanja nze nkayita kajanja akatinko akambayaaya n'olugezigezi tyabazadde abakyala batandika mpola n'abazadde ab'abaana abaami rather ab'abaana abalenzi nabo ne batandika mpola nga baleeta olunderebu omwana wange Solomoni agenda ku mukolo kwanjulwa ngenda naye nga jjukira okuva edda nedda Solomoni bw'abanga ogenda okwanjulwa oba okuzaalibwa mu maka ga bakadde ba mukyalawo taata waffe teyakugambanga muganda we abalinaku zino gwe bayita kkojja neffe tukuze okimanyi taata aba taata tetulina taata muto tetulina taata mukulu ogamba bwambi nti taata Solomoni taata wa Lusimbi yabadde wano taata Kimuli yakoze eki yayiseeko wano okitegeera nga taata akwata mukwano gwe kubedda bakadde baffe bayinanga emikwano egy'ensonga bayinanga emikwano ng'asobola okuzibira ekyama kakibeere ki myaka ku myaka ng'era abantu abo baava mu mukwano ne bafuuka oluganda nga kyangu Solomoni okubanga bakuzaala mu ffumbe naye olw'okubanga taata wo mukwano gwange nnyo n'akumpa n'ekutuuma erinnya ly'ennyonyi ekyo kyasobokanga era tulinayo omulangira edda yatta omukago n'ab'empologoma yatta n'omukulu w'ekika ky'empologoma ab'empologoma ne batandika otuuma amannya g'abantu era ab'empologoma abamu ab'ejjajjasi kwe kweyita abalangira ekyo tujje tugabajjeko kati naye ogwo omusango ndoza gwasalibwa 1900 omulembe gwa Saapolo Kaggwa ndowooza nekyennyonnyoleko nti guli gwali mukwano ogw'abasaza mu kabu ne babakkiriza otuuma amannya g'ekirangira naye ab'empologoma si balangira kaakati mu mbeera eyo taata ng'asobola n'okukumpa n'enkujja mu Bukatuliki bwe manze ndi mu Protestant oba musiraamu n'ekutuuma erinnya ly'ekika kyange eky'ennyonyi naye nga ly'ekika nalyo gye liri eryakaweesa nga nze kaweesa ziwa ono abantu ne bagamba byajja bitya n'enkusa ne mu ddiini yange ey'Obuprotestant bwe mba ndi mu Protestant n'enkusa ne muki kakati oyo taata gwe yakwatanga n'amugamba genda ompereekerere ku mwana wo olabe gy'agenza okukola ki okujja omukazi bwe tudda ku ludda olw'abakadde abazaala bakyala baffe maama ku mukolo ogwo abeera mu nnyumba tasala na mu lujja naye ab'ennaku zino basooka mpola nga batwegayirira tuleke maama agende ze neekuliza omwana wange omwana mwagala nnyo n'atuula emabega mu kidaala gye kizze kitandika
okula nga kirabika ng'ekya bulijjo yadde kifu bamaama kati baagala tuula mu maaso noba mu recognizing abazadde awo naye ayimukiramu n'omugamba ate era n'akuwa n'amateeka bw'oba oyanjula abaliwo maama wange olina okumwanjula n'omugamba maama gye tugenze ffenna bagenda tuyita baana naawe okkiriza bakulu ba maaso g'abakulu banno bakuyita omwana ate tumale tugambe ntwaze ne maama azaala Solomoni akiba tekikola makulu okkiriza bakuyita omwana ate tumale tugambe twaze ne taata azaala Solomoni kakati ekyakiringamu kyekino mu mikolo gino nga tugitegeka edda nno kyali kitegeerekeka nga Solomoni omukolo gw'okwanjula kukyala gwaba mu nju ekyo kituufu nnyo gwaba muki mu nju muli ab'omunda bafumbe oba lunyiri lwe lubagatta oba lujja lwe lubagatta oba siga naye nga baaki ba mu nju naye olwaleero emikolo tukola bivvulu okukyala mu kusonda okwanjula kirala mu nnyo embaga ate ne kiyitirira kati emikolo egyo gireeta abantu okuva mu nsonda ez'enjawulo mubazze okuwerekera Solomoni taata yalemeddeko ayagala akuwerekere maama yalemeddeko naye ayagala akole ki nga ntandikira ku ludda lw'omwana omulenzi nkukakasa mulimu baboyfriend b'abannyoko bakoddomi bo tubbi oba bakoddomi bo abejjadda ne bayimirira mu lujja mwe ab'obulenzi mulimu ba girlfriend nga 10 bayira abo baba bakamwana ba taata bali ab'obuwala ab'obulenzi ababawerekeddeko jangu my brother luzungu awo lubalungi my brother's introduction era olina okuntwalako if you don't come it means you don't love me who will be there for us ani anaatubeererawo naffe ngamba tugenda kukola emikolo taata alinawo abakamwana maama alinawo abako akavuyo kali abatanneeramba lujja buli omu azze amusikasikamu naawe Solomoni tonnafuna maanyi gagamba maama oba taata nti oyo mukamwanawo obaleka taata agala tuula ku mmeeza kuli batabani be ecupa z'omwenge ziyitiŋŋanye tetunnabikakasa omwanjulayo nga mukwano gwo amuseseeko mu mukono awo ekitakkiriza mwebale kukola na mutabani wange mwebale kuumagana ow'obuwala maama oyo tukola naye omanyi bwe tusooka nga twanjula maama ono tukola naye workmate ono atana seno gye tukola eno kweni TV ebirala bano ono be bakwano bange aba Pride Bank Pride Bank ono be bakwano bange bannamaganda basheira Pride Bank awo benze nabo kumba abantu bano mulinamu enkolagana ey'omuzizo etakkiriza mu buwangwa bwaffe n'ennono bo kulinaana taata oba kulinaana ani maama abaganda okugamba nti abazadde basigaleyo ebyo baabiraba dda nga weebiri ng'era mu mbeera yonna obuko busobola okubaawo ne bakimanya nti emikolo gino olumu tugibeerako obudde ne buziba ebiyita ekiro nti nekangaawo yeetika kaakati ogenda okugira obwenge busaze ku gino egyaffe egy'abakatuliki nga taata eriisa alikubye ku ggwala nga eggwala lya mulenzi bakira ntudde nalyo mwana owaye newanyumidde gomesi waliwo abalenzi ayogedde oluzungu waliwo n'agalenzi agatalina mpisa kirabye nnyoka awo ne maama tumulabirira bulungi emyaka talaga gyalina egy'ensanvu n'enkaaga omulaba akyaliko ekikolo eddezi litandise ozibanga lyerabidde nti limwezibisi litandise obugambo kati ebintu ebyo omuganda yakolange yateekangawo obukwakkulizo yateekangawo emizizo nga alengedde mu maaso kituufu naye gye tukomye olwaleero Solomoni bataata ne bamaama baffe abalungi okulaga nti bali ku mulembe guno ogulaba nga buli kimu kya bulijjo ne bwe kiba kifu gye tukomye ofuna ebizibu bingi
Solomon emisango giri eyo abantu bajja kubuulira mu comment section egy'omuko ne maama beerinako ensonga egya taata ate yakwanye mukamwana we tubirabidde ddala famire neetabuka taata yakwanye omukamwana ng'olaba omwana omuwala takyayagala kunyega maama n'omuko nabo balinawo ki ensonga naye nga kiva ku ki nti abantu olwaleero okulowooza nti ebintu ebyedda ebyasibwanga ne birambikibwa mu nnono yaffe byalinga byakajanja tebyayinanga ki makulu nazzi kuno nga omunyazaala bw'asanga omuko mu kkubo nyazaala yeeyo kyansiko kituufu era nga neyo abeera ewaka emboozi abeeri ku lusebenju omukoja anyumiza emboozi ye nga bananyumya ebigambo ebiwera ebisatu kwebuuzaako kimu ku kimu nti omwana twali atya nti ye oyitamu olwaleero gwe guno omulembe gwe tulina nga omuko Solomon gw'okimanya zaalawo omutwale mu ddwaliro kituufu ate n'atuula mu maaso gomesize bwe zimaaso nga n'ennyazaala gw'okimye bw'aba naakuyambye n'ayambala gomesi twebaze Katonda ali mu kiteeteeyi jenzi kisazeeko kiri eno ali mu kiteeteeyi nyazaala ategedde nti omukoka weesa omukima omutwale muki mu ddwaliro ezo okuba emergency ng'abaana bali wala olwaleero ne bagamba tetulina byonna biganye ekyo kya bulwadde naye ne bwe kiba kya bulwadde ng'embeera eganye maama alina kwambala bulungi mu gomesi kubanga mu buwangwa embeera bwetabuka waliwo weetabukirawo okkirizibwa okukwata ku nazaalawo awo eba ekoze ekyembwe etuusa okulya emmwanyi naye ne nyazaala alina okwesigaliza ekitiibwa kye ekyaki ekyobwanyazaala nti omukimye omutwala mu ddwaliro mbeera yaganye gwaliwo gwera resort abala tuli wala bino bye tuzunga mu mirimu leero oli Lukunjiri leero oli Jjinja leero oli Liddawa waliwo workshop tosobola wagenze Nairobi maama yeeteeseteesa atya Sezaala tukkaanyiza nziwo olwaleero ndi wala ndi Lukunjiri Sezaala alwadde omukamwana mukyalazi wa mukima taata yeeteeseteese etya edda abasajja abakulu taata bamukimye yaguliddewo n'omukamwana lunnumye nno mwana wange muwala lunnumye ali mu kinu yenna obugulu bulinga obunyolo omukamwana gwe ŋŋambye nti nkunnyonnyodde okima Sezaalawo oyambadde otya naawe ova ku mulimu olina akateeteeyi naawe oyambadde ku mulimu bw'atuula bw'ati ne Sezaala agala sowola mu maaso ekyalo kirabe nti munnaye mutabani we Kaweesa yagula emmotoka bamukimye omukamwana asanze Sezaala mu kinu n'omukamwana agidde mu buteeteeyi bwaffe buno obukola zisimbamu ekiteeteeyi zikisikaza olutuula bw'ati ekiteeteeyi ne kyesika eno baagala okifunzaako bati ebigere birimye bulungi ku kulaaki embeera eyo ey'akamanyiiro gye tukkiriza okujja mu buwangwa bwaffe etuleetedde ebizibu bingi kituufu etuleetedde ebizibu biki bingi era abakyabirowooza nti bya bulijjo bakyakaaba nnyo fe ogwaffe gwakubibagamba ategeere alowooza nti bya bulijjo akole ki akireke naye kansooke nkulyemu ekirime wano lwaki mpa ensonga lwaki obuwangwa obulala tebukiraba bwe butyo ffe tuba tuwolekera wano bannaffe okuva mu Ankola Etooro n'Abakaramojja nti bemperekeddeko nti abazadde bajjirako buzibu ki anti kati obuwangwa okuva mu lubereberye buli buwangwa bwateekebwateekebwa mu ngeri ya njawulo era buli buwangwa ne busima omusingi kwe bunaatambuliza enkolagana y'abantu baabo okugeza mu Banyankole n'Abakiga bali abaffe ab'edda Solomon Kaweesa bw'ogenda okuhingira oba okuzaalibwa oba okwanjulibwa kwabwe taatawo yasooka okwebaka ne mukyalawo akakase nti entaama 25 ze baakuwadde ze baabasabye wazisasulidde mulimu ekinogeza taatawo nga jjogo erisusse bwe batwe bazimba obuwangwa bwabwe
kitegeeze waabwe babuzimba nga teri buko era kiri mu nnono tin'omugenyi ng'omukwano gwa waka Solomon wankyalidde twava mu mukwano twafuuka ba Luganda ekimu ku birabo kye nnyinza okukuwa okulaga nti ddala nkusanyukidde mu kiro ekyo kuwa mukyala n'onyumirwamu kati buli buwangwa bwazimba ennono zaabo era tetuziwakanya era tubaleka ne bakola obuwangwa bwabwe nga bwe bukola ki naye ffe wano ewaffe kizira n'okutta kitta nyazaala okutuula ne mukoddomiwo nga bwe ntudde ne Solomon bwenti Sezaala okutuula ne mukamwanawo nga bwe ntudde ne Solomon bwenti nze nno nali ndowooza nti ekibakozesa ekyo lwakuba nti taata yaba asasudde ente ezo kuba ziva mu kiraalo kye therefore n'omwana omuwala bamukwasa bazadde bokkakasa nti bamutadde mu mikono emituufu obuwangwa buli obweddanga okusoma tekunnajja kiri kye bwakolanga okutandikirwako nti omwana ow'obulenzi bakitwala tolina busobozi Solomon busonda nte 25 taata ye yakusondedde ente ezo kubeera yaziina kakati kasooke alabe ente ezo 25 ze baasabye kye wazisasulidde kiri worth that value y'omukyala gw'okimye n'ebinnonogo ebirimu ddala ogenda kunyumirwa awo taata n'akugamba nti kino kiri magida kakati ekyo kirekawo embeera nti Solomoni taata ayinza okugenda mu kikolwa n'omwana ng'obuwangwa bwe bugamba era kya bulijjo ewaabwe taata n'akusinga ensumika okakasa ekikolwa ekyo kigenda kukomaawo nga twogera ebiriryo mu bulamu obwensi kyokka nga mu mbeera wali nze kitammwe jjukira edda twazimbanga ku mayumba twazimbanga ku lujja taata ennyumba ye yeeno era eyo kikyaliyo natambulako mu bitundu ebyo ebyerukunjiri amaka agayimiridde taata alina ennyumba mwe yakuliza abaana ne buli mwana kimukakatako ogenda n'akola nadda ne bw'aba yagula ekkololo ne bw'aba yagula emuyenga ne bw'aba yagula eno e Buganda naye olina okuddayo Solomon ku kibanja ekyo oba ku ttaka eryo n'ozimbako ennyumba yo gye wandise nga country home tilwe mujja ne famire yo mwenna musula muli n'omulala ne Walusimbi n'azimba obuuyi buli ne Kimuli n'azimba obuuyi buli ne Nalumansi n'azimba obuuyi buli nti waliwo period obagamba nti oba tugenda kulya sekukulugirira mu kyalo ogenda ne famire yo yonna buli omu asula mu nnyumba ye ekyo kyo bakyakola ki kakati taata n'omukamwana benyumirwa gwe omulenzi gwe basasulira ente emirimu gyakumalamu toyina budde ozuuka 12 oba wakazuuka ne bakuyitira ogenda okukwata eggulu erya accident oba ova muri accident ne bakuyitira eri omuliro taata obudde bwe kunogayo mwanyize gundi bafo 2 taata talina bimu stressinga n'akomawo ewaka n'azaanika omubiri mulamu bulungi kyakola akiwa ebirowoozo kakati taata bw'abanga yanyweza bulungi mashini omwana ow'obuwala n'anyumirwa gwe Solomon oddayo okooye emirimu gikusika weebako olowooza assignment za kumakya tolina bw'ogenda kuŋŋamba nti kyakoma ku mukolo guli taata asigala anyumirwa n'omwana anyumirwa kuba abakazi ne bw'oba olina ssente zitya Solomon nga teweesobola mu bya buliri weerimba ne bw'onoomugulira benzi nga teweesobola mu byawaka era benzi yajja givuga agivugiremu owa booda agivugiremu aleeta amatuuka awaka asobola okukola giri emirimu obulungi lwaki tavugiramu ggwe affe ne Revo tetukyalina nnyo maanyi ago bye tuba tulowoozaako bingi tulowooza ssente amaanyi musevinga gewaka gokka tusevinga gewaka gokka so Abaganda bazingazinganga ebintu nga bw'otakiwa budde kumanya gye kiggweera okirabanga ekya bulijjo nga mpumbawumba gye tukomye okulowooza nti Abaganda ab'edda baayinanga olugezigezi bye tukomye okulowooza nti bya kikadde mwe abaana abawala mukkiriza babba bammwe balinaane bamaama bammwe bajja kuba kanjogera ebigambo mu Luganda olutuufu eno ensi yaggwamu ensonyi mulinaanya omuzigo omuliro bamaama tebakyalina nsonyi bamaama bammwe abo be mulaba
n'abaana ab'obulenzi tebakyalina nsonyi. Ojja kuwoza munnange mwami wange bannaye ayagala nnyo mami kuba namubuulira mami is my life. Obalekereeyo gap ebirivaamu olimbuulira. Ng'omwana ow'obulenzi ojja kuwoza nnyo munnange dadi wange omwana atu yamwagala nnyo bannange amukubira nako ebirivaamu olikola ki? Olibiwulira. Nga tuwumbawumba bamaama ne bataata temulina nsonga ya simba ebasitula kuwerekera baana bammwe ab'obulenzi nga bagenda okwanjulibwa. Nammwe bamaama temulina nsonga ebajja mu nnyumba kujja kutuula mu bidaala. Mukyalinaana nnyo bakoddomi bammwe mu lwalo nnyo obuko, mukyalinaana nnyo n'abakamwana nammwe mulwala ebirwadde ebyo ebitakola ki? Zeze endwadde ze mulwala muzeeyi myaka 6 mutandise okukankana. Bataata bamaama myaka 6 mutandise okukankana. Byebyo bye mukola nga mulowooza nti muli ku mulembe naye nga mumenya obuwangwa n'ennono. Obuwangwa n'ennono buli kye bwateekawo kiriko omuzizo. Era buli muzizo bw'ogumenya kuliko ekibonerezo kyotayinza kutegeera kubanga temuwaayo budde kutegeera bintu biki bino. Kyova ffe tuva ne tubibagamba ategeere ayagala okukyusa. Weewaawo. Okay, Pride Bank tubeebaza nnyo okutambula naffe. Mimi's Glam mwebale nnyo. Banaffe aba Nature Able Tokia Events aboogezi b'oku mikolo mubeeyune nnyo. Buli lwenjogerako obwedda waliwo contact ye eyitawo awo mu kye tuyita squeeze back. Mubeeyunire mugendeyo oggulawo account. Genda bakoleka makeup eddagala lyonna ery'ekinnansi tuukirira aba Nature Able abo emikolo gyonna gy'oyina jangu mu ba Tokia Events. Kale okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukuumire mweraba.